Help share so it may reach your family and friends. Nalubegani. Safina. Nalubega Safina. Abera saidi ki? Mama Kauku. Kauku. Ate tata. Tata. Abera wano. Yani amanyage. Tata. Tata wange. Amanyage yani. Tata wange. Gwe gwani amanyago? Nze Safina. Safina ani? Nalubega. No mukyala Safina Nalubega. Mama yani? Nalubega. Mama ye Nalubega. Ye Nalubega Safina. Obanga osobola okufuna ow'enganda yenna maama oba taata omuntu wano mu UAE amumanya mu Abu Dhabi tumusanze wano ku Electoral Street wano. Ofaayo. Naye talina namba ya muntu yenna gw'amanyi. Kati yenna amumanyi. Osobola okujja wano Abu Dhabi Electoral Street wano eno. Ze nabagamba. Nolaba bw'omuyamba. Nabagamba. Oyine omanyi namba ya maama? Osobola ogisoma? Gisome namba ya maama. Yiyo. Gisomere? Yino. Ate ya taata ogimanyi namba y'essimu? Gisome ya taata. Ogimanyi. Kazi watasobodde omuyambe. Kadaama TV omuwala oyo gwemulaba, omukyala oyo gwemulaba oba omukazi oyo gwemulaba awo abadde akolera Abu Dhabi naye nga vidiyo nga bwemugiwulidde yeetaagisa oba yeetaaga buyambi. Vidiyo oba ogiwulidde amannya ge yagamba ate era ge gamu n'aga maama we aga Nalubega Safina agamba babeera Kawuku. Wabula Kawuku waliwo Kawuku wa mirundi ebiri, waliwo ali ku Gaba Road ng'agenda ewa Hamu ne wabeerawo ne Kawuku ku Entebbe Road ng'ovudde awo ng'oli kumpi kuyingira Kisubi. Kakati awo omuntu yenna amanyi omuwala oyo Abu Dhabi UAE kirungi nnyo bannayuganda bano nti bakutte vidiyo ate akutte vidiyo agikutte bulungi nti omuntu omulabira ddala era n'ekifaananyi kuba okiraba nti nno omuntu oyo bambi ali mu bwetaavu. Amawulire ge tusembyeyo okufuna gagamba nti waliwo yabadde afunyeeyo babadde bafunye obuyambi ne bamutwala mu ddwaliro era nga kigambibwa nti ali mu ddwaliro erimu gyatandise okubeera nga janjabibwa, naye nga wano tutwala okwebaza kwaffe munnayuganda ono yakutte vidiyo eno n'abeera nga asobola okubeera nga agiteeka ku mutimbagano nti luba osanga omuntu ng'ono nga atabuse ku street munnayuganda muno ogezaawo okulaba nga omuyamba kuba oyinza okwesanga nga mu vidiyo eno mugenda okuyitira ate omuntu agenda okubeera nga amanyidde ddala famire ye. So tusaba omuntu yenna amanyi omuwala ono abeere nga alekawo komenti awo, alekewo amasimu g'abazadde be oba amasimu ge ge tusobola okubeera nga tumukontaktingako ate naye asobole okubeera nga tujja waliwo enamba ye era gye ntandise okulaba nga eyita ku TikTok gye bataddeko nga eri directly connected kuno omuwala asobola okubeera nga ayambibwa. N'ekikulu mu byo kubeera nga omuntu oba omanyi family y'omuwala ono kiba kyetaagisa n'obeera nga oba contactinga kati bo gy'aba yayita oba company mwe yayitira oba agent gwe yakozesa babeera basobola okugenda ne babeera nga bakolagana naye n'abeera nga asobola okubeera nga yakola contact ne company gy'abadde akolera obanga bakwatagana n'omuntu oyo yamutwala. Kati kino kiri oba okulabula okugenda ku bakadaama abagenda mu nsinga zino tuzze tukyogerako nti newankubadde oba oyagala kgenda nga tewali ategedde ogenda mu kwekweka nefunayo abantu nga 2-3 bosharinga nabo information omuntu akututte obawe n'essimu ku muntu oyo akutwala agamba nti agent wo oba company nti omuntu kati bw'aba alaba vidiyo ng'eno nga etambula ku TikTok, YouTube aba asobola okukubira omuntu egugu omugamba nti no ya connecting eyo gye wagenda kuba tulabe baana bakazi bakadaama ne basekadaama kayirwa kuba sekadaama si nnyo n'eddala abakyala abo nga bagudde eddalu bali ku street babakanyuze wabweru mu kuva mu nnyumba bwe basula nga tebalina buyambi. Kati bw'olaba ebintu ono omuntu ebintu byayogera ebimu tebikwatagana kati ng'ennamba yiino
ate ng'alaga t-shirt ya muntu kati kitegeeza ziba zibuuseeko naye omuntu bw'oba wa sharinga information ku muntu eyakutwala n'ofunayo abantu bo nga basatu n'obagamba neŋŋenda naye omuntu antutte ye muntu bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ennamba zibwezi ne bwezi ne bwezi tekyetaagisa nnyo okubeera secretive kubajjukira bw'ofuna obuzibu bw'oyinza ogamba ebintu byange nze ninaanzeko okubeera nga mbimanyi abantu bantama naye wotegeera nti abantu be balina ate okujja mu buzibu bw'olimu kati ye situation ng'eno bw'oba wagenda tolina gw'obuuliddeko kati eno time eno obeetaaga okubeera nga ate bakujja mu mbeera eno so katweyongere okubeera nga tusaba nti ne mu ddwaliro gye bamututte abeere ng'afuna obujjanjabi naye nga kyalibadde beta kubeera nga tufuna famire ye nebeera nga yeyingira mu kintu kino directly nebeera nga ekikwasaganya nabeera nga ava mu mbeera ng'eyo tulina ne Kadaama omulala gwe twabaleetera awo era naye yali mu mbeera y'emu ng'eyo ng'agudde eddalu naye ekirungi bwe twagiteekako Kadaama TV kyayanguwa mangu omuwala baali bavana ku kyalo kyekimu n'agamba omuwala oyo amumanyi ne tukuba ennamba za maama we nga teziriiko naye yatuwa neya LC1 chairman mu kitundu mwe baali bwava so LC n'akwatagana ne famire era omuwala oyo yasobola okubeera nga ayambibwa so mweyongere okubeera nga musharinga nga information ne bannammwe kuba mugwa mu buzibu ye information ate gye tukozesa ne tubeera nga tutuuka ku bantu ddala bikikwatako omuntu ajja okubeera nga gusa ensonga eyo kibi nnyo naye katusuubire omukazi ono ajja kubeera nga afuna obwenkanya oba ajja kubeera nga asobola okuva mu mbeera eno mental illness kati oyinza okwesanga nga embeera ne gy'abadde ayitamu kyeyasuubira bwe yagenda eyo kye baamulimba kye bamupromising ensi n'eggulu nti bona otuuka eyo ogenda kukola bwoti ogenda kufuna ssente nga ziyiika bwezi naye agenda okutuukayo nga tebiriyo eno bamusaba ssente za bed space ne stress yokka oba depression esobola okubeera nga eliadinga ku muntu okubeera mu mbeera maama yani amanya Nalubega ani Safina Nalubega Safina abeera saidi ki mama Kawuku ate taata abeera wano yani amanya ge taata wange amanya ge yani taata wange gwe gwani amanyago nze Safina ani Nalubega n'omukyala Safina Nalubega mama yani mama ye Nalubega bw'oba ng'osobola okufuna ow'enganda yenna maama oba taata omuntu mu Abu Dhabi tumusanze wano ku Electoral Street wano ofaayo naye talina nnamba ya muntu yenna gw'amanyi kati yenna amumanyi osobola okujja wano Abu Dhabi Electoral Street wano eno nolaba bw'omuyamba oyine omanye namba ya maama osobola ogisoma gisome namba ya maama gisomere ate ya taata ogimanyi namba y'essimu gisome ya taata mukazi otasobodde omuyamba omuyambe